ku Transmedia ko kyali ne usityo muhendo gemanya nga bulijjo wamu nekiza Peter Munnamaokota ate munnamawulire omutendeke. Olwaleero tetugenda kugenda ku kirala kyonna wabula tukujukiza nti tukyali ku mulamwa gwaffe guli gwe twaliko nti abaana zino ensangi lwaki tebakyalina mpisa. Naddala nnyo abaana b'ekibuga wano tebakyalina mpisa. Tukyayagala okweyongera kuba luli twagumalayo twavaawo tetumatidde bulungi era n'abantu batubuuza lwaki temwagumalaayo. Kati tuzze tugumaleyo ate mutubulire ekirala kye tulina okwongerako. Kiza Peter, twagala tumaleyo omulamwa guno. Olowooza lwaki twali tutuuse ku nsonga egamba nzijukira nti nagambako nti bw'oba ompasizza nga siri wa tribe yo okyasobola okunkyusa n'onteeka mu layini gy'oyagala nenfuna empisa ezo mu kika mwe mba nfumbiddwa oba mu tribe gye mba ngenzeemu nensobola okuba nga nkopinga apu nazo ate nenfaanana nazo yadde nezange enkyala zirina nnyinza obutazisuula naye ne tulaba nti abaana be tuzadde batambulidde mu mpisa ezeetaagisa mu bantu ate ennungi. Webale nnyo ky'omuhendo omanyi omulamwa guno gye gimu ku miramu egikyaleese abantu okukuba amasimu ng'abamu bayomba abamu nga nabo baleeta okuteesa okwabwe. Omanyi nga we nayogera luli nti ekisinza empisa zo weeziri naye wabula toyinza kugamba empisa teziriiwo kubanga empisa eziriwo era ezitambula ze tulaba nga ezitaliiwo ziina we zaakoppebwa. Kitegeeza nazo zaali mpisa yadde nga kuggwe sayidi yo oyinza okulaba ng'embi naye nga kye nasemba njogeddeko kyekyokuba nti ennaku zino okwewasaamu kuyitiridde okubeera nti empisa weeziri naye omugotteko gwaki gw'empisa oba twetwandirabye nga akatogo k'empisa eyo yembeera nze gye nsuubire eyinza okuleeta abantu abamu okulowooza nti empisa teziriiwo. Kyenkugamba nti w'obeera nga edda we mugamba nti edda empisa zaabanga nnungi ensonga emu gye nawa nti empisa edda zaabanga bazirabanga nga nnungi olw'ensonga babanga ba tribe emu mu kitundu kyekimu. Nti kati w'otuuka nga wano nti w'obeera mu Buganda wabeeranga okusanga abataali nga Baganda babawanga n'erinnya erya bannamawanga okitegeera nti abo abaalabanga bannaabwe nga bannamawanga kitegeeza abo tribe yabeeranga etambula kyekimu ng'era ono kyakola kyekifaanagana n'ewooli n'oli kyasanze nga ne woba otambudde n'ova ku disitulikiti n'ogenda ku disitulikiti endala ojja kusanga nga bifaanagana kubanga babeera bali mu ekisooka obwakabaka bwabanga bwe bumu nga Ssaabasajja Kabaka yaliwo era noweesanga nga olunyiriri olwo nga we lutambula lwabanga lutya lwe lumu. Ne kati twesanze nti osanga wano mu Buganda kati nze nzaaliddwa mu Buganda era mwempangaalidde nti mu Buganda wano kati ogenda okutunula musaza ery'Amaokota musaza lya Ssaabasajja ery'Amaokota nti ogenda okutunula kati nti otuuka ku kitundu amaka w'osanga nti wano wa Baganda ewaddako wa Batyoli wali wa Banyankole wali wa Bakiga waliwo Abanyolo ate era ne w'osanga nga Abaganda bangi ojja kwesanga ng'omukazi kati nze weesanga nze ndi Muganda omukazi Munyankole noweesanga ng'ate abaddako oli Musoga omusajja oluusi Mutoolo kati ogenda okwesanga nga mubeera mu kitundu mu katundu ke kamu naye nga mugenda kola empisa za njawulo nti ngenda kubeera nze Omuganda nga ndaba ezaffe Abaganda ze zisinga era nga njogera ku z'Abaganda weesange ng'ate omukazi gwendi naye waka Munyankole ate naye ez'Abaganda alaba mbi kubanga kino kigenze ne kijja n'osanga nti n'amawanga agamu gatandise okulaba nga bannaabo abazibu nti w'osanga Omunyankole nga ye olw'okuba ye waabeerako kyagamba akisimbako essira Omuganda ajja kiraba nga empaka w'osanga Omuganda nga ye ayagala nnyo okumatiza Omunyankole ajja bulaba nga obubbi w'osanga Omutoolo nga ye agondera nnyo abamusingako abalala bajja mulaba nga omunafunafu w'osanga Omusoga nga naye w'omugamba ebintu bye ayagala nnyo kyayagala kigende mu maaso abalala bajja kiraba nga mputtu nti naye Omusoga waabeera n'Omusoga yajja kiraba nti mpisa Omunyankole waabeera n'Omunyankole tebeekweka olujja bwati nga akugamba tebabikkako ye mu Banyankole bajja kiraba nti kyampisa ate mu Baganda bajja kiraba nga
atakweka kyama okitegeera nti kati empisa weziri n'olwokuba obutategeeragana bwe buleese n'owulya nga osanga omunyankole alaba omuganda ng'omubbi osanga omuganda alaba omunyankole ng'ow'emputtu osanga omusoga nti ate ono takola kwegamba tebagenda kukwatagana olw'ensonga temwakulira wamu kyekyo navuga nti ndi muganda kati ndi myaka galimu 3 gwe oli munyankole oli myaka 2 nga mugiijo oba 2 mugiijo emyaka gye mmaze nga okuva ku myaka 0 okutuuka ku 3 kitegeeza ekyanyingiramu ze nakula nazo okunzijamu mu myaka 5 kigenda kuba kizibu kyovula abaganda mulina olugero olugamba akakyamamera wokagolola okamenya kamenye kamumenyesi ndi kati empisa zo weziri naye olw'ensonga zitabaga zikoze eki zeetabudde fe wano mu Buganda okufukamira tukitwala nga kyampisa nnyo kati ate omunyankole ofukamira ajja kitwala nga kumujooga omunyankole ye ajja kujja nga ayagala kuwagu aga kati nze we tujja ewaffe mukyala wange talina kugasimbagana na taata kati ate mwe wamwe mu banyankole taata bagasimbagana era bwana okujja kati anti wenkugambidde nti bw'oba owulidde nga nze gw'omatidde mu bakazi bonna abali mu Uganda oba abali mu nsi omatidde omunyankole omatidde omusoga omatidde omukiga omatidde tribe yonna nga siiyo oyina omulimu ate oyina omulimu gw'amanyi gwe weetaddeko ogw'okutuuza omukazi wo omugambe yadde nkuwasizza naye eyo nayo giwulidde omutuuza n'omugamba omanyi ife waffe tukola bwe tuti munange bwe tubanga tugenze ewaka kino tokola ki tokikola yes nja kuwulira naye tujjewo tuleme oba nkyogere ntya kale tukuume empisa mu buwangwa bwaffe kubanga kati mba nyingidde mu buwangwa bwammwe nina okukuuma empisa z'Obuganda kyoyogerako nkitegeera abanyankole ekitera okubanguyira nti w'omugamba nti ewaffe wano mu Buganda tufukamira era mutera okukikwata mufukamira naye ekisinga okubeera ekizibu ekitera okubakaluubiriza kwe kumugamba nti nze w'ogenda ewaffe sezaala tomusemberera tomusisinkana olujja olwa taata toweezunzazunza kuyita mu lujja n'obudde obuwungedde tosalaasala manju kati ekyo kireeta kiki ekijja ojja kwesanga omukazi ewammwe atyayo kubanga alaba obulombolombo buki bungi atuuka n'atyayo gendayo olw'okwagala obutaswalirayo kati ate bba abeewaffe bagenda kulaba nga mukyala wange gwendeese atabalabawo era antutte anjawudde kuki kubbo awo nekijja bagamba yawasa omukazi atayina mpisa era yamutugobako era nasigala nekisigalawo nti omukazi gwe yatatakoze eki omukazi asobola okuba nga wampisa naye obutaagala kwonoona kubanga kyekyengwa ndi emyaka gy'omala nga okula okuva ku mwaka gumu okutuukira ddala ku myaka gye nkusanzeeko okukikujjako mu myaka gumu oba 2 kisobola okuba ekiti kale we tunaazaalira omwana akule atuuke okubanga tumwetaagamu empisa mu mwaka gumu 2 3 munange era sikwatanga ati kati omutawaana gwe ngenda ofuna ogumanyi nina okusomesa maama nina okusomesa n'omwana kati wayagala nze ng'omuntu nze nganze bwe mba nkwagala ebirala byonna mbigumira obigumira nti nze wenkukwana nga mmanyi oli munyankole kubanga twetegeera nsooka ne mmanya nti abanyankole kino na kino na kino ewaabwe tekikola fe abaganda kino na kino na kino ewaffe tekikola era nze nsobola okigumira kyomuwendo n'ompa emmere nga tofukamidde nsobola okigumira ne mmanya omukyala wange ye ewaabwe ekyo tebakiraba ngaki nga nsonga naye we kisukka ku nze ne kigenda ku oli oba kangeze mulamu wange ye tajja kiraba nga wookola kyagenda kutenda obutaba naki nampisa kizapita njagala n'omulabi wa Spotlight atutereko komenti mazima okedde ku makya nompasanga ndi wa tribe siri wa tribe yo okkiriza okugumira embeera y'okunsomesa buli kimu kubanga oyinza okubigumira ewaka ewuwo nja kuwa emmere nga ndinga bwe njagala okitegeera nja kubuuza nga bwe njagala naye nja kuswaza
nga wagaana okunsomesa ku ssaawa eri in case ofunye abantu bewamwe mikwano gyo gizeeko ewuwo abagenyi bazeeko ewuwo n'osigala ng'era gwaswala kubanga tebajja kunenyanza omukyala okitegeera kuba bajja kuwulira nti ndi munyankole bajja kusigala bagamba Peter gwe wawasa omukyala oyo notamutendeka kyakukola kyenkugambye oba okitegeera ebiseera ebisinga woogenda naye wooba oliyo omujjukiza kubanga gwobeera okimanyi era omugamba kati oyo taata omulaba oba omubuuzaako mubuuzeeko kuba space omukuba space olumaliriza vaawo naye kitwale lwagenze yekka agenda assanga maama wange atudde ne taata olumala omubuuza atuulewo olw'okuba maama waali ajja kutuula kubanga tekyamukuliramu mukazi batogenda munenya lwakuba akikoze wabula tekyamukuliramu ye mu mutima ekijja omujjira kubanga ewaabwe alaba taata we wasisinkana ne nazaala we batuula ne banyumya banywa akacyayi bakola ki banywa akashera ekitegeera banywa akashera isa bwe bagirya nti kati wanaalaba ng'agenze ewammwe gwe nga toliwo kumujjukiza ajja kulowooza ate we naavaawo bagenda kundaba ng'atalina ki naye ekiza Peter ebbanga lyomaze ngo kati kaneegerezeeko ebbanga etono lyondabiddeko siri muganda naye at least sirina na musajja nkubiriza nti munange bw'oba otuuse wano buuzaako bw'oti bw'oba otuuse wano naye mu mutima muli olw'okuba nkimanyi gundi gye ndimu si yange nina okugenda bagamba bw'ogenda bulyambwa olyambwa tewaliwo ebimu ebikutolokako naye kintu nga sikimanyi nga sikimanyi singa mba nafuna omuntu akiŋŋamba naŋŋamba kino nekino kubanga saba bisoma nembimalayo naye at least ebisookerwako okitegeera nsobola obiteeka wano ku mutwe tetuli bamputtu nnyo kati ekitegeeza nti singa mba nfumbiddwa omuganda essaawa yonna mba wakukyusa ate ebisingako ku ebyo newemba omulabi wa Transmedia andaba olwala nja kujja nkole programu nga nfukamidde wansi ku maviivi mukakasa nti kati nayiga Oluganda kubanga Oluganda naluyiga teryankaka wabula namanya nti eggwanga lyendimu kati si lyange okitegeera nemanya nti eggwanga lyendimu bakola bwe bati ne bwe bati era waliwo eyambuuza naye ekyomuhendo oli kyomuhendo oba oli muganda tuteekateeka tukujjukiza omulabi waffe wa Spotlight ne Transmedia nti oli ku Transmedia ne Spotlight toweerabira ku subscribinga ate tukujjukiza n'essomero eddungi erya Mountain of God erisangibwa Eruweero Kasana bw'otuukaawo enamba tugenda kuba tuzikuterekaawo tuula puroguramu ogiraba ogimalirize enamba ozikubeko osobola okutwala omwana ku ssomero omwana naye wali ku ssomero bino byonna ebisinga ajja kubisangayo kubanga ssomero lya lusozi lwa Katonda liri mu ddiini lumanyi bulungi nnyo eddiini n'endabirira y'abaana era omulabirizi Silver Kasirye ojja kumusangayo butereevu ku ssomero lino abeerawo tavaawo mu badayeta benkyalabye omusajja oyo abeera ku ssomero ate ze kye namwewuunyaako era kye namwagalako kwe kuba nti n'abaana be bennyini bakola mu ssomero ate nga lyeri batendese mwe basomedde ekitatera labika mu masomero amalala teweerabira essomero eryo tunoonyeko tukulage gye liribwa tomanyiyo tusobola ffe kennyini okutwalayo n'ennamba zaffe ku Transmedia ne Spotlight kweziri ennamba z'essimu wazi osobola okukuba n'ogamba owaayi essomero lye mwayogerako erya Luweero erya Mountain of God liri luddawa tusobola okukukwata ne tukutuusayo butereevu ku ssomero kwennyini nenziramu okukujugiza nti Merina Country Villas oyina omukolo oyina okwanjula birthday party graduation party koze y'abakyala bagira batya baby shower twalayo omukyala wo bannange tandika abakulya mu kyalo baby shower tulyaza bannaffe kuba agenda n'eŋŋamba baby shower ayo tuveeyo kubanga gendako wali ku Merina Country Villas Wakiso Nkoowe Wakiso Nkoowe mabega g'essomero ery'abasiraamu erya Muslim bajja tuwa akalango erinnyawo ojja kusa ennamba z'essimu zigera kubeerako awo butereevu nnyo ku Merina Country Villas waliwo amaato boat cruise nayo weeri osobola okugenda n'olambula embaata kabuzi bagambe ekyennyanja ekiri fresh ekyennyanja ekiri fresh
gyekiri enkoko ennamba nayo toweerabiro wali ogiri naye twetwaliyo kyayika wagiryako n'akatunda akawoomu juice banange kajuice kali simanyi batuddayo ddi abasajja n'abakazi abakantule aba Merina bakola kajuice bayina ennimiro buli kimu kye bakuwa si kya fridge nze Sara bayo na fridge omanyi waliyo omuti omusikamooli Zakayo gwe yalinnya omuti gwa Zakayo gyeguli wali ku Merina Country Villas era osobola okugenda oli waddembe okwegezaako n'olinnya ku musikamooli singa oba weesiga engalo zo anti olina okuba ng'oli mumpi kati Zakayo yali mumpi okukola tulinye ku misikamooli tugenda tulinye mikimiza tukyakujjukiza nti tuli ku Transmedia ewamu ne Spotlight wokka osobola otusanga tereko comment yo subscribinga osharinga ka clip kano ate okole ki owandikeko omulamwa gwoyagala tusobole okuba nga twogerako muli eyo mutudde naye oyinza okuba nga tosobola tutuukako tutereko tugambe nti nze gundi ne gundi naye njagala mwogere ku kino ate njala n'okutumirako abantu abamu ab'olulango waliwo mukyala Helen ali mu ggwanga lya United Kingdom omukyalo oyo afollowinga nnyo programs zaffe era akuba amasimu ali UK ali awo Uganda bogamba UK awo bategeera bulungi ali awo UK omukyala Helen atera okubeerako nnyo tavaako n'omwami Aminsi ali South Africa oyo we South Africa naye tukutumiddeko nnyo era banne wabeerawo omulamwa gwonna osobola n'okukwata ka vidiyo ko akalungi ennyo n'okatusindikira ku WhatsApp woba oyagala okubaako omulamwa gwe tuteesaako ne twongera okugunoonyerezaako okwongera okukutuusaako ebirungi bingi nnyo wano ku Spotlight ne Transmedia tubadde tukyali ku mulamwa kozi tubadde twogera ku ki tubadde ku mulamwa ogw'okuba nti empisa naye ng'empisa mu baana tukyogereko tusobola okunenya abazadde ababiri bati naye nga waliwo endala empisa ewalala empisa we zoonoonekera okimanyi nti mu masomero gye tutwala abaana omwana ojja kuba nga omubangudde bulungi ewaka naye ate ku ssomero gyagenda osanga omwana eyakulira mu maka gali ge tubadde twogerako nga talina mpisa ate najjaajabulula zino ez'omwana wo n'amuteekamu ziri ezizo ekintu bwekyo tukikoze tutya ate obuzibu bwonna abazadde omanyi naffe tuleesa obuzibu nti wotwala omwana ku ssomero ekyempisa teri yali azzeeko n'akyogerako wabula ekisinga okutunuulirwa boogera oluzungu awandika bulungi ebizimbe birikkirya omwana wange alya bulungi omwana wange era mukukwasiza omanyi se waliwo n'omuzadde atwala omwana ku ssomero n'agamba nze owange ne muwa interview n'agwa taddamu asigalemu agende mu maaso nti kati abazadde twava ku kulekera essomero kye lirina okukola ne tutunuulira ffe kye twagala kati ate bwe kijja ku ssomero essomero eryogerako ku bintu ebyobuwangwa ebimu nga kalica kubanga njogera ebyobuwangwa lwakuba abantu abamu ebyobuwangwa babitwala nti kyabusamize naye aboogera ku bintu ng'ebyobuwangwa amasomero agasinga abazadde bagatwala nga galiroko nti wotwala omwana ku ssomero noyogerako ayiga okwogera Oluganda abazadde abasinga balaba nti oliroko omuzadde agenda kugamba bayinza omuzadde waliwo omuzadde yagamba kati teacher mpozi oli teacher mbajjukiza nti nali musomesa kyokka n'ekisesa buli lwe nkyogerako kuyita teacher mbanga aziza ogwa naggomola naye okyeyise oli yaŋŋamba naye teacher ewaka abaana boogera Luganda tusiiba twogera Luganda kati nsasudde school fees zange omwana bamututte ku ssomero ate era ayogere Luganda fees nsasudde za Luganda ddala goba musomesa omuddamu ki kati bwe obuzibu bwe tusinze okusanga nekitegeeza nti naffe abazadde abatwala abaana ku masomero tetukyayina mpisa yadde abazadde amasomero kati tebakyagala gakole go kye galina okukola wabula bo kye baagala kyo kyanguya nti osanga omuzadde ng'agambye onkuwadde omwana wange ono naye newomuwa interview n'agwa agende bugenzi biki mu maaso nti wosanga essomero amasomero gatuuka ekiseera nga ebyempisa biweddewo bitya
osanga omuzadde ng'aleese omwana ku ssomero n'abagamba nze owange takola kino noweesanga nti amasomero nze we twasomera ekampiringisa wali ku ssomero baliyita Mbute Primary School sebo ndi wekampiringisa eyo nasoma n'abasibe ku Mbute Primary School we twabeeranga ku Mbute Primary School enje eyo twazijjanga waka era balukutuma buli Mande enku twazijjanga waka ezatufumbiranga obuugi ng'ebiseera bwe tukiyita kimpole ezatufumbiranga ekimpole twazijjanga waka ne kati weesanga omwana ku ssomero nga okwera obwezi olujja bakozi be bakola ki bebeera tebakyayera abaana abakozi bebeera noweesanga nga compound okugirongoosa yafuuka y'abakozi fe twakwatanga oluso kino kyatuzimbangamu empisa nti ewaka walina okuba ewayonjo era gwabeerawo gwalina okola ki okwerongoosezaawo noweesanga nga n'ebibiina kati omwana balina bakozi abasiimuula neki ne kilaasi nti omwana naakula nga ye amanyi ne wanaaba wakaawe ajja kukula ng'amanyi nti awusigaalo yamala byonna watuuka mu ngoye okwoza noweesanga omwana n'amala ne yunivasite nga tasobola kukunya lugoye nga tasobola kukunya lugoye kati ekintu ng'ekyo gw'atasobola kwerabirira oyinza atya okuŋŋamba mbu woonaakula n'enkuwasa n'asobola okutendeka ng'ate abeewammwe be bakukutogera twesanze nga n'abamu abakulembeze abamu nga be bakulira n'ennono ojja kwesanga nga n'abaana abaabwe be bazaala nina amaka mangi gendabye nga bennyini abakulembeze ab'ennono naye nga n'abaana baabwe tebamanyi kwogera nnimi ezaabwe enzaaliranwa noweesanga nti taata ewaka naddala amaka nga ssente weeziri weesanga nga ssente we zibaawo bangi bakoppa oluzungu naye nga ne gye luva mu Bungereza tebatuukangayo naye ne balukopperawa naye ate ne lubeera nga olulimi lw'ewaka ne lufuuse olulimi lw'ewaka naye nga nabo eri tebagendangayo kubeera mu ezo mpisa zennyini gye ziva kulaba zitambula batya noweesanga nga omwana abeera ewaka ng'olulimi olwabwe oluzaaliranwa lukoma ku maama na taata ng'era maama ne taata beenyumizamu olwo olulimi olwabwe naye we badda ku sayidi y'abaana boogera lulimi luzungu abaana nga ne bwe batwala mu kyalo ewa jjajja tebamanyi mubuuza mu lulimi lwammwe olwo lwennyini kati singa abeera omwana nga muganda tufukamira tukimanyi bulungi nnyo nti tebafukamira nga babuuza muki mu luzungu kati tosobola kuŋŋamba ogenda kuddira empisa eŋŋanda ozitendekere mu luzungu nti omwana omugambe fukamira good morning tebagifukamirira agende mu kyalo ewa jjajja amugambe good morning nga yeesimbye kubanga ye yakimanyiira bo ewaabwe beeyisa kizungu nti kati ennimi olulimi lwe lumu kulukulembera ekyempisa nti we ekintu oyo w'ofulumya olulimi oluzungu kitegeeza n'ebigenda oddugobererako bigenda ba bya luzungu kirabika nnyo fana okubeera ng'oli mu bantu n'obuuza good morning ng'ofukamidde era abaliwo bagamba ono kyayogerako akitegeera teyasoma kati ekyo kireese okuba ng'empisa ziweddewo nti tukoppye nnyo ebitali byewaffe ate ne twagala tubirabire mu ango ki endala naye ng'ate bye tukulembeza birina ebirala ebijja bibigobererako kuba n'abazungu nabo balina ennono omuzungu okunywegera kya bulijjo kiri mu nnono yaabwe naye kati ne wana ewaffe nzera waliwo atera sijja kumwogerako waliwo omuntu atera okujjawo era nze nagamba omukyala nti embeera eyo nze mba sigyagala olw'okuba ye yagala okkopa eky'abazungu omwana we yamumanyiiza okunywegera banne okukuba banne peeke naye ng'ate nze engeri gye ndi muganda era ndi mu kwogerera mu Luganda nze kindabikira bubi kinsusseeko era omwana oyo mba saagala asemberere ki wange kubanga ye yamumanyiiza okukuba peeke yamumanyiiza okunywegera nze ate owange kindabikira ki bubi ati kyo kyemugaa nti empisa weeziri ne tuzikozesezza bubi woba osaze okutwala z'abazungu zitwale mu bifo era eby'abazungu ne weesanze nti
oli atabinkiriza empisa ez'abazungu azigase mu z'Abaganda nateekamu ez'Abanyankole najja n'ateekamu nowesanga famire omukyala Munyankole omusajja Muganda bakopye ez'Abazungu kyokka nayo tebagendangayo kugoberera mpisa zaayo kati gwe n'ogenda okutunuulira famire ng'etambulira mu kintu ekyakatogo ekitategeerekeka n'ekirala kye njagala twogereko ebigambo bye tukozesanga naddala nnyo nga tutambudde n'abaana nga tuli n'abaana baffe naddala nnyo ng'otambudde n'omwana for example ojja tambula n'omwana otuuke w'otuuse munange olw'okuba oyina w'omanyiridde ebigambo bye mukozesa bw'atula ekigambo ng'omwana ali awo ajja kitwala nti kya bulijjo agaye mwana mbwa gwe ogamba ki mwana ki sitole kiyambwa omwana akubuza taata waliwo ne sitole z'embwa n'ebigambo ebirala bye sitagenda kwogera banange tukendeze ku bigambo bye tukozesa nga tuli n'abaana newankubadde toli n'omwana sigala ng'okozesa ebigambo banange naffe abazadde tubeereko bampisa tulekeraawo okwogera agagambo agatajja mu public nosanga omusajja omukulu alina n'envi naye n'asuula waawo ekigambo naawe omwana n'ogamba kiki kino kalayiti kakeewa kino olyose n'oyogera ku ekyo eky'abantu abakubakuba ebigambo omwana akoppa nnyo kyokola okusinga ky'omugamba kyovula bagamba omwana kyakola ng'ali mu banne oma kyekiri ewaabwe nze nakugamba nze wemba ntambudde ne muwala wange ntera nnyo nasooka kyegendereza nnyo wemba ntambula naye bwe nti atera nnyo okwagala nveekowa emabega oba okunyambala mu mukono bw'ati ne tutambula naye w'oba otambula naye w'okwata kakoola naye akakwatako w'okasuula naye akasuula w'osanga omuntu n'omubuuza naye amubuuza gw'oyiseeko naye amuyitako kiki mu kino kyengezaako okukulaga nti tulina okumanya nti abaana bye tukola nga balaba bye bakola babyagala nnyo okusinga n'ebyo by'omugamba kubanga w'omugamba toyita ku bantu babuuze naye ate wakatambula nayo nga abantu bonna obwedda mutambula mugenda bugenzi ayinza obutakwanukula naye muli ajja kwebuuza lwaki ye taata oba maama ye tabuuza ate nze ngamba okukola ki okubuuza so nga ate mulimu ebintu byogenda okukola obukozi nze mulimu ebintu olumu byenda n'enkola nga sibikola olw'okuba maama yabiŋŋamba naye nga mbikola olw'okuba nakola ki nali mbiraba kati tugeze ebintu ebyokukola emirimu bino ebyokukola kulima kukola ki mulimu omwana gw'obeera olina otteekako amaanyi genda olime ne mulimu ate oli abeera nga yakirambira alaba ku makya okeera n'olima w'okeera ku makya buuza ku bantu abakulu ati naye wanaakula tekijja mubeera kizibu okukeera n'abuuza omuntu okimanyi nti waliwo abantu abatakimanyi nti ne gw'osuze naye ku buliri w'okeera omubuuza ate ogwo mulamwa mulamba kuba mulimu abantu nga ye olukeera nasuze naye omusajja omu asula ne mukazi we bwagenda okukya ku makya munange bafunyemu obutakkaanya beekubye emigongo kati omusajja yakeera ku makya n'atambula yenna nga munyiivu muzibu n'agenda bagenda omukubira essimu munange kiri ewuwo kimanyi nti nedda nga poliisi emunoonya kiki omukazi yafiiridde mu buliri gwe wasuze naye tomanyi bwe yasuze tomanyi aja atya wakedde kukola ki kufuluma kati ekyo okinyonnyola otya abantu kitegeeza gwe wamutuze kati ekyo abantu tebakimanyi nti ne gw'osuze naye ku buliri ne bwe muba mwanyiize keera omugambe maama gundi ensulayo nti nnungi agana okuddamu naye ng'omulabe nti naye ng'okoze eki kubanga nze wenkukoonako neyoga kyomu n'ozuuka n'ontunuulya nenkugamba ensula newankubako obukubiriiso mba ntegedde nti oli ki mulamu naye sebo abantu gye bali olusamba obuliri
nakunumba bukunumbi nakola ki tukyali ku transmedia wamu ne spotlight banange omulamwa guno ng'ate gunyumidde nnyo tunakuddamu twetaaga tukyazeeyo abantu wano mu puroguramu eno bwe bati batubuulire ensonga lwaki basula ne bannaabwe n'akeera ku makya nga tamubuuzizzaako era gwali eyo ayagala okukyaza abantu aba omukazi n'omusajja abafumbo nga oba banjawulo oba bafumbo tebalina kubanga bafumbo bonna bawamu balina kubanga banjawulo ono omukazi atubuulira ensonga n'omusajja atubuulira ezize bwe bana abafumbo bonna nga bawamu oli ayinza okuba ayogera omanyi kati ebiseera ebisinga abafumbo genda netunuulira ebintu bingi osanga abafumbo nga bali babiri ng'omusajja waabaako kyayogera ng'omukazi amukuba eriiso erigamba naye ddala by'oyogera ekyo nkirabye nnyo byagala by'okola abantu abanene bana babuulirira bakansalaaza abo abyogera bulungi n'olowooze waka byakola kuko omukazi ng'atudde wali mu kasonda agamba kyobona abasinga tayagala kubuulirira bafumbo oba kubuulirira abantu bonna waba mukazi nga yabuulirira aba tayagala kubuulirira nga bbawe waali waba musajja wabuulirira lwaki tokola sebo otereeza ate abakazi mulina obunyiiza otereeza ag'abalala ng'agago gaafa bannange omulaba gunyumidde guno bannange weetegeke tukubira essimu twagalayo mukyalo omu n'omusajja omu nga temuli bafumbo bawaka mwe bamu ne bamuba bafumbo bawamu nga bo sibaagala kubanga bagenda kubanga onagamba nyinza okyoga nagamba bujo nesigamidde ku kino ate nze abo mbaagala nnyo kubanga ebiseera ebisinga oyinza ovaawo ng'obagasse omanyi mukama yannyamba natandika okutuula olumu mu nsonga z'abafumbo nga sinaba yadde nakuyiga kukwana omanyi okutuuza abaagalana naye nga gwe tonnaba nakuyiga kukwana bana obukulu buva eri Katonda era tusonyiwe naye ensonga zino zeetagamu abakulu abatusingako si ffe bakulu ennyo ate n'ekyalo ekiriwo ffe gye twandisabye ng'omukulembeze w'essomero ng'oyina abaagala oyagala okunoonya abawogerako n'abaana kubanga twesanze ennaku zino nti abaana ewaka babulwa ennaku zino be boogerako nabo kuba maama akomawo munyiivu taata akomawo munyiivu okomawo osamba wekinnakigundi nti wakino wakikoze zino weesanga omwana ng'alina ekimuttuddeko ku mutima ng'anoonya gwakyeyabiza nga kigaanye era wano ku Transmedia ne Spotlight w'oba oyagala okubaako n'aboogerako n'abaana mu ssomero oba ekifo kyonna ekikuŋŋaanya abaana ogwo tweyama tujja kugukola okwogerako n'abaana abo okumanya ebizibu biki bye basanga wekiba nga kyetaagisa okuyingiza mu famire okulaba ng'abaana bano bafuna ensonga ennungi okimanyi waliwo n'abaana ennaku zino abaana ne yeetuga nga muto olw'ensonga abuliddwako talina gwagamba talina bemmanyiiko ng'omwana asirikira ensonga ze maama bw'abaawo omwana abanga ali ku poliisi okimanyi bw'obeera wali nga bakututte ng'olina omusango tolina bweweekyusa teweenyeenya okirinamu experience nze nyina gwe nali nyina gwe nali ngenzeko okulaba ku poliisi okitegeera nga muntu mukulu naye nga owa poliisi amuyitako nga malayika bwati kati nalaba abaana bali famire gye balimu ekyamazima eri famire yeetaaga okwogerako n'abazadde baabwe kati abantu kubanga abaana babeera waka kasita balaba maama agwa kava n'agwa kava balina okusirika paka maama bw'avaawo ogenda owulira ekigambo ky'omwana kati abantu ng'abo bw'obeera ne famire ng'eyo nga totudde nakwogerako n'abantu ng'abo ojja kwesanga abo abaana bajja kukula nga ekibazimbye mu mutima ebiseera ebisinga bw'oba toyinaako ekijjula omutima akamwa kyekakola kyekafulumya kati singa omwana oyo kimujjula ku mutima naabulwa akamwa we kakifulumiza agenda kwekola ekikyamu waba mwana muwala wanaafunayo omulenzi amulimbalimba ajja kulaba nga we wali ekiwummulo agende n'oyo wanaaba nga mwana mulenzi ojja kwesanga nga afunye ziguruupu ezikola omanyi nayogerako n'abaana bano aba street so bagamba abasinga ekibalemeza ku street balina laavu abaana ba street baagalana nnyo ne baana bannaabwe abamu kyovola balemerayo
nti bo owa Sweet tobalaba nti oluusi babeera bakambwe eri abalala naye omwana wa Sweet yafuna ekindaazi n'akigabana beewa omukwano kati ate ogwo omukwano gubuze nnyo mu famire eno kyobola nti okumala abaana ku Sweet kiyinza okuba ekizibu nti omukwano gubuze mu baana ate ne bagusanga ku Sweet terabeerako nti baagala nti kati wabeera mwana muwala ojja musanga ng'ali myaka mito afuneyo omusajja omukulu amulimbelimba okumulaga omukwano ajja kulaba nga afunye gwamalirako ekizibu kye n'okukyogera ate buli woyogera obunafuku bwe butalina gendako ojja kwesanga ye ayisawo bibye webale nnyo omulabi waffe wa Transmedia ne Spotlight News Media tukwebaza nnyo bannange webale okubanga oteekamu kasente ko wabula sigera nakuddamu kukata kasente datawo ekisente ekisimbi nze ngenda kubanga nkuwa kiaga banange webale okola kyattendo nnyo okubanga otwekuumirako weekuumira ku Transmedia weekuumira ku Spotlight banange buli kifa mu ggwanga tugenda kuba tukikutegeeza mu side ya discussion tugenda kuba tubikuleetera side ya mawulire ogenda kubanga obifuna weekuumire ku Transmedia ewamu ne Spotlight ayina akalango ojja kuba okubanga essimu zaffe ziri awo ku bayo yaffe ojja kubanga oziraba otukubire ojja kusobola kubanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala ayagala nnyo mwanyina tafumbirwa naye tukwerekereza munnange